Television emissions dokubere nga temu kubere nyongero kubere nga temu buza ko very good morning afternoon evening kije kutunzira bude chi video wejo kubere nga tekutukira ko Fahan Pro joga kunonyezo ga kutusako agode mu bitundu bigwange ebyenja olugwe ajutesede kubere nga totuka nteka kijigalo video sharing irako alo wasawo jagera obere nga te osulawo endowooza ekusinte songa nga bogendo kubere nga te ozulira kakati no fenefena twategede ebyavudde mu DNA ku mulambo oba ku magumba agomukulu yali omuyimbi ogwanga leti Uganda amanyikidu wanga Paulo Kafeero eranga ebyafuddeyo mwabitegede bulungi nnyo abaana banabukabuka bebasodo okubera nga ate bakakasibwa kwabo abaana 25 basodo okubera nga ate bagenda ne bakola DNA eranga waliwo abaana babiri ababadde bafaanana nnyo Kafeero actually abantu bewunyiza nnyo okubera nga ate munange results zake okubera nga tezivaayo nga abaana bano ate bo kiraga nti tebalina kakwate nakamu ku mukulu Paulo Kafeero kakati no tugera sawa eno omuzimu gwa Paulo Kafeero guzukuse eranga omu ku baana abasodo okubera nga temunange bagwa DNA test yamanyikidwanga muwanguzi Godfrey eranga omwana ono bwobanga omwetegereza bulungi nnyo afaanana nnyo omugenzi Paulo Kafeero n'okusingira ddala bano abaana abasodo okubera nga ate abayita results za DNA kakati n'omwana ono ayongedde okubera nga atagwa mu bintu nga bwekutegeeza eranga ensi erabikanga esetuse eranga alaka amaanyi ga Paulo Kafeero gatandise okubera nga ategeeraga olunaku lw'ejjo mwana ono yasodo okubera nga ate akyazibwako wali ewa Bruno K eranga munnange yasodo okubera nga ate yewangulira omusimbi ogusobera ddala mu milioni 25 eranga basobola okubera nga tebamugulira politis akono okubera nga tebamutandikirawo business eranga waliwo bamusuubiza nti bagenda kubera nga ate abamuzimbirako ennyumba sakono okubera nga ate munnange batereza obulamu bwe asobola okubera nga ate afuukira ddala omusajja owakabi njagala okubera nga ate mbikuterawo oyongera okubera nga ate omanye embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo ngenda kubera nga ate kongerezako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubera nga tezitambula mu ggwanga lyetu Uganda Shaka Musomi wa Dduwa abimalanga go wena alina ebikyaganya okubera ate bitera ajja kukolako ngakozesa amaanyi ag'Edduwa ku namba z'essimu eziyita wansi ku stickers buli kimu kijja kubera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katusimbule naki ekiriwo akadde kano ku nsonga z'omwana oba abaana ba Paulo Kafeero abasodo okubera nga ate munange bagwa DNA kyekiriwo akadde kano ntimbaawo mwe bamagundi bakukuneeno muwonye nina abaana mu mmotoka bannange nga tukyaliko akaseka we mutulabira ddala nga tuli ndiga mutulabira ddala nga tuli mbuzi tetukyategeera eggwanga Uganda mwalifuulira ddala ly'abantu basirwa abatategeera mutugyeeko akamanyiro mutuwe results za DNA entuufu mukutte ebyana ebitategeerekeka mukutte ebyana byolabira ddala mbuno babyenda ne mukwata omwana wa Kafeero omutuufu ensi yonna gwirabako ne mugamba buno Kafeero si ya muzaala nga tukyaseka whoever was in charge of this DNA you tampered with it tetwagala kamanyiro tusaba fe public court batuwa olukusa tukole private testing temujja kuleeta kwako nkamanyiro ono mwana wa Kafeero ono ye mwana wa Kafeero omutuufu mbuza mufaaki ne bakonsabera baagala okuwulira nti gy'oli ne bw'owulira okusinziira ku byavudde mu musaayi kali babuuzeeko obabuulire nekyowulira naye yogerako nnyo munnange tulina ffe buzindaalo abatuwuliza abatu followinga batumidde nnyo amanya Godfrey Muwanguzi muli mu kwebuuza okubuuza mwennyinaze enatambudde naye olunaku lwajja sookerwako gyendi ndi mulamu era ndi mu baganda bange obeewaddeyo okubeera wamu nange kale bwentyo bwendi enna kati mukadde maama engeri gye yafa
ebyavudde mu musaayi w'ebityo ebyayimiridde naye ekirungi byagenza okubaawo okutuukawo nga nange bwendi. Kale mu byonna kirungi omuntu okutegeera gy'ava, naye kati nasigadde mu mukono gwa Katonda. Kale era ajja kubeera wamu naawe. Ddoboozi lya mpola mpola eri abatugoberera, naye ng'okusinga kwa byonna gye ndi mulamu. Teeberezo okubeera nga yes ne maama yennyini. Maama yali muwombeefu. Maama yali muwombeefu nga bw'oli era nga okumugyamu ekigambo si kyangu. Abateekako ebirabo mwebale nnyo tubalaba. Bannayuganda mwenna abatulaba tuli live right now ne mwami Muwanguzi Godfrey. Yes, tuli ne mwami Muwanguzi Godfrey. Erinnya Muwanguzi ani alikuwa? Erinnya Muwanguzi ngawe mugamba nti omupiira nagwagala nnyo nga nkyali toni. Yongeza ku volume abantu bakuwulire. Omupiira nagwagala nnyo n'okuyimba, kati mu bintu ebyo bye naparticipatinganga nabeeranga nga mpangula. Kati omwana n'abayo naga nti gwe Muwanguzi. Erinnya lye likala bwe lityo. Basabo ne bannyabo ndowooza muwulidde bwe yali aparticipatinga ng'akuba omupiira waliwo omwana eyamuwa erinnya n'amugamba gwe Muwanguzi. Okuva olwo erinnya eryo ne limukalako nti ye Muwanguzi. So mbadde manyi mukadde maama yakuwa erinnya lya Muwanguzi. Ery'ekika maama yakuwa lyani? Ery'ekika kale wafuna lyani? Bw'otuuka ewa jjajja n'omweyanjulira nti oli mutabani wa Kafeero bakuwa linnya ki? Eryakafeero bwentuuka e Masaba. Bw'otuuka e Masaba lye baakuwa Kafeero Godfrey basanganga n'erya Muwanguzi nga kweri. Erya Muwanguzi kweri. Kati wano ku registration mu masomero era obadde okozesa Kafeero Godfrey oba Muwanguzi gy'obadde okozesa? Kati oluliri lye nakozesa mu kusoma awo P7 yali lyambaziira. Mu kusoma P7 wakozesa nga lyambaziira. Bafuna bannange bannaye baganda baffe abatugoberera temwerabira nti mwagambye mwagala kulaba Muwanguzi era ku lwaleero, era nga essimu eziri awo ziizaawo ziri ku screen ziri pindi ziri mu mannya ga Nabbosa Faith. Tulina both Airtel eri ku side eno, MTN eri ku side eri mannya ga Nabbosa Faith. Muwanguzi mutereko ky'omuterako kyonna. Soko gulawo MTN otubulire. Wano tulina $2 million ku simu ya Airtel ze mwaka muterako Muwanguzi. Kakati Muwanguzi bwakuzaala mama yazaalayo abaana bala baganda oba oli loni child gwe bayita loni child bakuzaala bwomu boy bume buganda butobo busoma yogera kunye Muwanguzi. Emisomo tegyayongerayo genda mu maaso ate saakula nabo nange wabula mama baaba mujjako eri mama gye yali amaze okufuna obukosefu nga mulwadde. Abawoza netiwaaka kiki nammwe? Netiwaaka eryoke jasi mwagala bucyankalanya wamu kumwe bantu mwe wamma temutulaba banaye temutulaba. Netiwaaka eri clear nimpolisi volume ya Muwanguzi ogenda kwongera ku ddoboozi lyo nkimanyi oli musajja wa bigambo bitono naye wakisimu gye mba nkusembereza oyogere bulungi sikitegeera kansembeze kale busembeza simu oyogere kati awo tulyoke bannange abala ku TikTok bakuli bubi bagamba ndi nze mukyala Muwanguzi abala bakwegomba Muwanguzi obawa bugambo ki? Bugambo ki bwoyinza okubagamba abaana bakwegomba abakuwagira abawala?
Ngasanyuse nnyo. Yogera ni mwanguzi. Naye mwanguzi alina kuba musosolodoti. Abawala bakwegomba bawayo bugambo ki? Abawala simanyi na kumanya kubanga nange. Neboolaba nsikatira mu kwogera ku by'okwogera. Bikubula. Mwanguzi. Omwana bwajja kuba kati ofuuse very popular, abantu bakutaddeko nnyo amaaso. Generation gye tukuliddemu abaana beevuga speed mwanguzi. Kati bw'okeera ku makya mwanguzi. Omwana najja n'akwekwanira omuwala. Omanyi bayina wala binaku ze tubakyalina nsonyi. Nakiraga mwanguzi nkwegomba okola otya. Sikisuubira nti eriyo. Mbabuuze mu comment section. Abawala mwenna abeegomba mwanguzi muwanike emikono. Tunula mu comment section obalabe baabo. Buli muwala yeegomba mwanguzi wanika omukono. Obalaba abawala bakwegomba. Obalaba mwanguzi. Obalaba abawala bakwegomba. Kati ng'ogamba otya mwe tokisuubira mbu eriyo omuwala akwegomba. Okyogera otya? Abatulaba essimu eziri waggulu awo, essimu zino eri 0752 30 35 11 eyo ya Airtel 0752 30 35 11 ereeta manyaga Nabbosa Faith, endala eri 0778 280908. Bane mwanguzi mumutereka akasente, mwabagambye mwanguzi muleete. Airtel nga sikyali siivinga sente ejjudde, ntekeko endala. Esimu ya Airtel ejjudde, mumbuulire ntekeko ennamba endala. Weba ejjudde. Ejjudde. Airtel nagipiniize ennamba namwe okujjako nga temugiraba, yiyi eri pinned. Esimu Airtel ejjudde. Bagambye Airtel ejjudde, gwe CCQ naawe tulekeemu. Tukyali mu good. Airtel ejjudde. Bagambye Airtel ejjudde kituufu. Musome ennamba endala. Soma endala. Airtel ejjudde kati katukyuse. Abaana boogererawo Airtel ejjudde. Kankwato ono wangi. Airtel ejjudde okubya kutuwa amawulire ga Airtel oyagala kwogerako boogezi. Amasome namba 0754 0754 aha 24 29 0754 ereeta mannya ki? Nabbosa Faith still. Tuleese empya giddemu 0754 15 24 29 ereeta Nabbosa Faith ya Airtel empya. MTN ejjudde. Bakyaweereza. MTN ejjudde. Bana yaba Airtel namba empya eri 0754 15 24 29 ereeta manyaga Nabbosa Faith. Kati mwanguzi. Waliwo akagundi akakwata abantu, ka video akakutunze mu bantu. Wali mu kidaala ng'otudde nga basoma DNA results ezo. Wawulira otya nga bamaze okusoma baganda baabana nga gwe erinnya lyo teririiko? Wawulira otya? Bangambye namba ngipiininge bannange. Kansoke mpiininge namba. Gwe ani alina essimu evuga awo. Bane kansoke mpiininge namba ogera kuddamu mbuli ennamba eyo. Muteeke essimu mu silent mbeegayidde. Yes. Gwe Azani nakugamba wengujja wano beera serious. Somera kuba namba ya Airtel. 0754 29 ereeta mannya ki? Faith Nabbosa. Okay. Yiyo ya Airtel empya muyiweeka amajja musindike ya Airtel ereeta mannya ga Nabbosa Faith. Aba MTN enamba eri
0778280908 muwanguzi obadde okyatugamba obadde okyatugamba a moment wawulira otya temugikubako babaaki bannaye temugikubako waliwo aweereza emitwalo 5 thank you so much ojja kugiro zisomera tuliko emitwalo 2 kati gebakaweereza oba zibadde kuliko esente bali muziweereza enamba eretamanya ga Nabosa wawulira otya mu ssaawa eyo muwanguzi era nga bwe najja bwe nali mpulira era bwe nabulira mu kiseera ekyo nga tewali kikyuseeko bwe wajja wali owulira otya ogamanyi ekinajja bangambi neya MTN gipini ana wa MTN namwe mutumalako emirembe omuntu tabeerekaawo nga buli kaseera pini MTN kale nayo kagipini ya MTN aba MTN naye naye muwanguzi mumuwulire oba ayongeze ku ddoboozi yes ya MTN nayo yiyo njipini zonna ziri mmanya ga Nabosa Faith Nabosa kakati muwanguzi wali mu kidala ng'otuddeawo jjukira nti kamera zaakufokasinga ku walinganga alina ebintu byolowooza nga bingi sayina byendowooza bingi naye kale bwentyo wembeera ne bwembanga ne bwemba gye mbadde ezo zembeera zo newobanga waliwo ekikukyalengize osigala oli kaamu topanikinga kati tewalina kyewali olowooza oba kiki ekigenda mu maaso just osigala oli kaamu kati tuddeyo ku bali bato obwo buŋŋambi obawulizaako baganda babato mbawuliza gye bali balamu balina emyaka emeka bato obwo kijja kulimba bagambye nti saafuna mukisa gukula nabo ayina eki bakaweereza ku zino emitwalo 43 mwebale nnyo abateekako ssente maama Fina atuuse atubuulire bali byotya muganda wange oyagala kutubuuzaako jangu otubuuzeeko katono ensonga tuli ku ya muwanguzi mugamba mutya bannange Uncle Bruno ye tuli oyogayi nga tayogera bwatyo bwabeera embeera ze muwanguzi pozi nga wakajja ku intaneti embeera ze bambi badde njagala Uncle Bruno ono Barrister Ssebo lindako katono ndi mukuteekako wano ttaala oyagala kukola era naye Bruno weekalakaasa obadde otandikiddewo yasinjagadde kuyitirawo katono okubongeko zingenda mu bbaala naye nga muwanguzi ogamba otya oli bulungi neyogera ng'omusajja si eddoboozi bwekyo bambi esaba kunsaasira ate onofuna otya ogenda funa otya ebyana munyashi face munyashi gundi nga oliawo bwotyo bwotyo tekigenda kusoboka ebyana bimwepikira wano nabibuuzibwalebyeunda muwanguzi akasajja kanyandisaamu essaawa yonna ogwa mu bintu yabivudde budda timo muwanguzi kuno kuliko abantu 227 tomanyi opportunity ziri wano kati ke kaseero yolese buli kyotayolesanga nako webiba byamagezi byogere woba olina ekikuluma kyogere
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.